I doubt nayogerako n'ebikyamuzo is a humble man naye alina akaganda akafere akakola mu ofiisi ye kasola ba mu ofiisi y'omuganda ng'akafere bannalwesa bakolera ku kafere lugambo well siba respecting many people think I'm not Muganda I'm really Muganda not respecting abaganda I'm a different type nti okuvunama nti nalwesa ate okubanze kubonesha kashi kubonesha uwini nze sekalima nakalima namukuba nenyina nagweddaga nze sekalima nze mba kubye emyaka 10 nemba wanika obugulu kati weewuunya nnyo ate nga General Nalwesa alwanisa gwe aye nga mwenna muli baganda these baganda mutwawulemu the baganda you are using illiterate and semi-illiterate and educated Muganda like me I behave differently and you know the future mutwawulemu abaganda abasoma baloya bani ba doctors sibe bali mu organ trade